wadde nga bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye ne munna Obeid Lutale balabise nga bazze beesomye okujja babiri bano mu mikono gya kkooti y'amagye olunaku olwaleero. Kino tekisobosa oluvannyuma lw'emiziziko egigudde mu nteekateeka yaabwe kkooti webadde etudde. Ogumu ku miziziko kubadde kukwatibwa kwa Eron Kizza ng'ate y'omu ku babadde bazze okuwolereza abasibe. Obulipo obulala mubadde mu kkooti okusaba buli munnamateeka okulaga ebiwandiiko ebiraga nti atuukiridde okuwolereza mu kkooti wamu n'okulaga obuwandiike abasibe bwe bawandiikira kkooti nga bagitegeeza kwani alina okubawolereza. You must come with the preceding certificate. It's what we want. It expired. We want that one. You want an expired one? Showing that you are practicing. Yes, the one which shows that you are practicing, but you are waiting to renew. The only lawyer who has a 2025 PC now is Martha Karua. In Uganda. We want the one. The whole of Uganda. It's only Martha Karua right now. Bring the one of the one of 2024. I was not aware that all authority must have written and registerable authority to this court, but all the lawyers who are appointed, their names were read here, and they have our instructions to represent us. Wano Lukwago wategereza kkooti ng'ekitongole kya kkomera bwe kitabakkiriza kulaba abasibe baabwe ng'ate ebiwandiiko ebisinga birina okubako emikono gy'abawawabirwa. May we also ask this court martial, Mr. Chairman, to issue directives to the prisons authorities to allow us access our client for purposes of having such a document signed, because what we go through is a nightmare, Mr. Chairman. Mu mbeera eno, Martha Karua asabye kkooti okuwummula basobole okwebuuza ku Besigye ne munne butya bwe bagenda okweyongerayo nga tebali wamu ne Eron Kizza ekintu ssentebe wa kkooti.Kizza. The absence of Eron Kizza is a very fundamental issue, and until we talk to them, we do not know that what they're feeling about it is. So all these are matters that necessitate further instructions from them. I did indicate that each of the advocates appearing is covering a separate aspect. I do not know whether they are going to delegate the area Eron Kizza was covering. I do not know their decision. So we are respectively again renewing our application that we be given time with the two gentlemen on the door. Nga kkooti ezzeemu okutuula, Karua ne Lukwago basabye kkooti okwongezaayo okuwulira emisango kibasobozesa okusooka okumanya embeera ya Eron Kizza. So Eron Kizza is one of the key members of this legal team, and if he has any case to answer, if there is any issue this court martial has with him, we pray that it be resolved. And our clients would like the matter to proceed with all the counsels they have chosen present, who include Eron Kizza. Bano kkooti ekkiriza okusaba kwabwe n'esalawo nti Besigye ne Lutale baddeyo eruziira okutuusa ku Mande ejja ng'ennaku z'omwezi 13. Colonel retired Dr. Kizza Besigye and your colleague, your case is adjourned to 13th January 2025 for further mention. Bannamateeka n'abantu abalala baliko bye boogedde ku ngeri kkooti y'amagye gy'ekutema omusango gwa Besigye ne Lutale. Twakola submissions ne tugenda ku recording nga balooya ne tutuuse wano nga batugamba nti amwe temuli ku record. Dr. Besigye tabawanga na instructions. Fe era tetulinawo kiwandiiko kyonna kiraga nti Dr. Besigye abawa instructions omuwolereza. Fe nga opposition munaku ezijja tugenda kwa tusinkana n'abakulembeze baffe abatali wano okutema empenda ensonga zino tuzisimbira tutye kuli tulemerako tutya kubanga baagala tusirike nga babikola abalala. Naye nze ngamba nti kino tekirina na kubeera kuffe just abali mu opposition, buli munnauganda kyali badde kikwatako. Peter Serugo, NTV Akawungeezi.